Yadde nga Uganda terina kkolero lya mmotoka, obulippagano bw'emmotoka mu ggwanga naddala mu kibuga ekikulu Kampala bweyongera buli lukya, era nga n'abavuga nabo wetwogerera nga bangi ebitagambika. Kiteeberezebwa nti ekitone ennyo emmotoka ezitakka wansi wa mitwalo 30 buli mwaka ze zigulwa mu Uganda ne zigattibwa ku abo abasangibwa nga baavuga dda. Mu mwaka ogw'2014 Uganda lwe yali esembereddeko okukola emmotoka eyaayo ng'eno yakolwa abayizi okuva mu ttendekero ly'eggwanga ekkulu Makerere era ng'eno yatuumwa Kiira. Wabula n'eno tetunnatandika kugissa ku makubo na kugifulumya mu bungi kutubuna. Bwe gutyo ne guba nti zonna ze tuvuga tuzijja bweru wa ggwanga. Kyokka tulina bannayuganda bo abaasalawo obutasuula byuma bya mmotoka oba spare ate era ne batabitunda mu scrap kyokka ne babikookerera ku mmotoka endala ezikyali ku makubo. Bw'osanga bayiiya oyinza okubanyoomerera naye bw'olaba gye baggyeko engalo okakasa nti wamma ekitutta butaba bayiiya na butekkiririzaamu. Olwaleero pulogulaamu Okukola egudde ku muyiiya Nsubuga Bashir akolera mu Tito's Akoli Motor Garage esangibwe Makerere mu Kikoni nga bano mu kukookerera emmotoka ne bagifuula ekirala tebamanyiiyo mulala. Oba mmotoka kikaaki oba kikaaki gwe kasita obeera n'emmotoka yo gwe kakasa nti yingini namu tusobola ogitetenkanya mu mbeera yonna nesobola okudda ku kkubo. Guno agumazeemu emyaka 5 miramba era nga gy'ebifaananyi ku mutimbagano gwe n'oleeta emmotoka enkadde n'agikookerako ebitundu ebirala okugifuula mu ndabika. Tugenda ku mutimbagano ku intaneti ne tujjako ekifaananyi. Katujjako ekifaananyi ky'emmotoka kati okugeza ng'eno Land Rover Old Model. Kati Old Model waliwo Land Rover New Model baziyita Puma. Kati gy'otunuulira n'olaba kiki kye wali badde oyongeramu. Oba weesanga nga gundi yaayo frame yaayo eba y'emu n'eya Puma. Kati osobola okumodifyinga ebintu ebimu ogenda okwekanga ng'etuukaganye nga Puma yennyini. Olugero lwabwe lutandika olunaku lwe baafuna kasitoma eyalina emmotoka gye baatomera ettama kyokka nga talina nsimbi zirigula Bulaaya kulizzaawo naye ng'emmotoka yo ekyalina akatambula. Ekyanjagazisa ebintu bino twafunamu obuzibu emabegako nga waliwo emmotoka gye baaleeta mu galagi wano yali etomedde naye twanoonya ettama lyayo ne tumala emyezi 8 nga tunoonya ettama nga libuze. Ate nga nnyini mmotoka etalina busobozi bugenda bweru kulagiriza ttama eryo. Ne muwa ekirowoozo nti kyetwali badde tukola twali badde tufuna engeri gye tuweeta ettama lino mu bbaati at least n'ovugirako emmotoka eyo. Nagezaako okufuna engeri ya gundi y'amabaati n'engetaageta ettama sayidi endala nga bwe ndabira ku lye sayidi. Ndowooza mu wiikisi 2 nagenda okulaba ng'ekintu kye tukola kijja. Nenyongeramu okuweta ne gaasi nagenda okumaliriza nga obuzibu bw'ettama buweddewo. Kati obuzibu obwakirimu nti geegi gye nakozesa eya gundi ey'ebbaati liri yali ate tetuukagana naye bbaati eno. Kati kwe kufunamu amagezi waliwo gwe bayita fiber ne tukozesa fiber filler. Fiber filler ye bw'omubugumya n'omuweta bulungi mu design ogenda okwesanga nga koledde ekintu nga side bwe wali kyagadde. Kati bwe twakola finishing ne fiber filler mwami oli yawakana nti ettama lye siri eryo lyennyini. Gamanyi twatumye bweru mu magezi ne tumufunira ettama eddala. Ekyaddako kwe kufuna omusajja gwe bayita Bigo eyamuleetera ka 10 ke yali ayagala okulabisa nga Subaru wano gwe wamma obuyiiya we bwatandikira. Bigo yajja olunaku lumu n'aŋŋamba bampa eno tuyinza gikyusa kitya 10 ekyuke. Nemwe batufune kibampa ya Subaru erimu fogolite eza round tujja gisala etuuleko. Bigo n'agamba olima nemwe tusooke tugezeeko nga tuli naawe motoka yiyo. Twasala bampa ya Subaru eno ne tugiteekako. Bigo yagenda okwekanga nga maaso emmotoka etunulanga Subaru. Era ekirowoozo kye yazzaako n'agamba njagala ereme kuba nti bagiyita 10. Konze tunoonye ennamba za gundi erinnya twagala ebeere ng'eyitibwa linnya lyo Bigo. Kintu ne tukitandika mpola awalinga Corolla 10 ne tuteekawo Bigo. Enkola eyo ne tugitandika.
era okuva olwo tutwadde amabega. Baliko bye basaanuusa ne babikolamu design ze baba baagadde. Ono ye fiber gwe tukozesa. Bino ebiwuzi tubiyita maati oba mmwe munaabiyita mutya awo simanyi naye nga ffe tubiyita maati. Fiber resin yono gwe tukozesa okubeera nga tusaanuusa ekintu design gye tuba tukyagalamu. Kati ekiwuzi kino opima awantu ango gy'oyagala okukozesa. Osobola okiteeka wansi bw'oti n'okikola nga kigazi. Kati bw'omala ofuna gundi resin yono n'omuteeka mu kakebe. Opima gaapu gy'oyagala. Kati bw'omala omuteekamu n'ofuna kahadena. Kahadena okozesa katini nnyo otonyezaamu nga katondo bwe kati n'omumikisinga. Omupimira obudde butono nnyo kuba buli lwolwawo ng'omumikisinga ogenda omala otabula nga akaze. Kati bw'omala obisiwaza ekintu kino kyennyini. Kino kyennyini ekiwuzi kino ky'obisiwaza n'okiteeka wansi. Kati ekiwuzi kino buli lw'okisaanuusa ne kifuuka ky'amazzi bwe kiti kigenda okukala nga design gy'oyagala etandise okugigiragiramu. Kati kano ke tukola bakayita ka fog light, kabeeramu spotlight munda. Fiber ono bw'akala bamubongabongamu design ze baagala okusinziira ku nzikiriziganya yaabwe ne customer. Kati fiber bw'omukaza n'okola design ofunamu kino. Kati bw'omala ofunamu kino ogenda ozimba omubiri nga bwe guguma nga bw'owagala buguma. Kati okugeza nga kati kano akaggwa. Kati kabulamu bubuzi fog light wano munda. Kati obuntu buno bwe tukola kati bw'omala okafayiringa n'oteekamu akataala nga kafuuyibwa kala oba black oba kaki nga kagenda mu motoka. Kati ekintu kino twakikola modification. Tugenda kiteeka ku kikere. Kikere old model teyina gundi eno design eno. Kati ffe tuyiya design eno ne tugiteekako. Kati kano ka design osobola kagendera ku motoka nga bu starlet bugiti. Kanyumirako bulungi osobola okasetingako bulungi n'okateekamu wano spotlight. Bino babisomesa n'abaana abaagala okubiyiga okusinziira nga bo bwe baba bamulabye. Omwana bwe bamuleeta nga si mubbi, si munyiwanjaga kwemakulira bintu by'abantu mu motoka, tubeera naye ng'ayiga ekintu nga bw'akirabako. Kati geza ng'ono bamujja Masaka kya Namukaaka nga talina kyamanyi yadde emmotoka bwe bagituula mu moto kuba yajja nga omutta agutuulamu ng'ate atunudde sayidi walala. Ne tubeera nga tumutendeka kane emmotoka amanyi ogivuga. Osobola omugamba nti tabula fiber oyo n'amutabula. Osobola omulaga nti kino kiyimiridde bwe kiti watuuse kati atambudde atuuse ku ddaala eddala. Ebintu bino tebiriiko nnyo kusoma. Kasita abeera nga ye obwongo bwe tusobola okukwatagana obulungi. Akola n'abaana abalala 15 nga buli omu alina omulimu ogw'enjawulo gw'akola. Kati wano nkozesa abaana balinga 15 lwakuba abamu kati tulina gye twabatumye naye ng'abalala we bali. Kati ono omulimu gwe gwalina kubeera nga akutula ebiwuzi. Agenda akutula ebiwuzi mu ango gye twagala. Kati waliwo ono agira n'abeera nga agatta obutaala we tuba tubwagala obugira obutaala bwe tuba tugize ku mmotoka n'abeera nga abuyisaamu waya okakasa nti kanaayaka. Kati bano ono n'omuwa oluwawu n'omugamba nti kuta awantu awo wabeere smooth. Wano we tugenda okuwumuliramukko tukomewo n'abakugu bano nga batulaga ezimu ku mmotoka ze bakoze ne bazikyusa mu ndabika.